Bismillahirrahmanirrahim. Jajja Fembuga, Sebo Deputy Mufti, ne bamashekhe mwenna, abaami ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali wano muzikirize nyimirire ku protocol nga bwe yanjuddwa yonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Kulwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ntuuse okuyozaayoza abantu ba Katonda mwenna ddala abasiraamu okutuuka ku lunaku luno olutugatta ffenna olwa ebyafaayo bya jjajja w'obusiraamu jjajja waffe ffenna Nabbi Ibrahim alayhi salaamu. Ebyafaayo ebyo tukiyigemu nga ffe abakulembeze okunywerera ku ndagaano n'okunywerera ku mazima, obwenkanya n'obutaba bannanfuusi. Ekyo tunaakinywererako ensi ejja kubaamu emirembe. Abakulemberwa, Allah atugamba kugondera bakulembeze, naye era twetegereze nnyo bakulembeze ki be tugondera. Bw'aba akutwala nga akubuza awe weetegereze. Ekyafaayo ekyokubiri kye tufunamu mu kusala ebisolo bwe tugambibwa nti tuweeko ne mulirwana oba wa ddiini yo oba si wa ddiini yo, tuweeko abeetaavu, njagala tukitwale titugambiddwa kubeera bumu ku nsi kuno lwe tujja okusobola okuwangula ensi eno, ate tugende ne kuhaakira nga tuli bulungi. N'ebigambo ebyo nziramu okubayozaayoza ti Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.